ngabwe nabagambako gye buvuddeko nti Omumpembe Lutabaisirwa mutabani wa Karekezi yaliko president wa Uganda ekimbe kimbala embirizi era atambulya ku biso ng'omulambo gusimusibe ku ggaali kyova olaba nti kampuni zino ne Ministry ya IT ne kampuni z'amawulire ezisinga obungi mu Uganda Television baziwa omulimu ogw'okukavalinga app oba ogw'okukweka ekifaananyi ekituufu ekiri mu ggwanga. Mu buli nsi gavumenti bw'eteekawo lockdown buli luvannyuma lwa wiiki emu luvannyuma lwa wiiki bbiri ejja newa kye tuyita okwongereza ku ebyo byerabye bibadde mu wiiki kye tuyita update. Mu muggalo gwasooka Yosef Tubasira mutano wa Karekezi ayagala nnyo kamera ayagala nnyo amawulire era luvannyuma lwa wiiki emu oba wiiki bbiri yajjanga nawa update. Ennaku zino takyalabikako era takikola. Tubuzayo ennaku mpawe kaaga okuddamu okulaba Omumpembe ono ngazze okujja okwogerako eri eggwanga. Naye kampuni zino zitandise okuleeta ebifaananyi ebigattirire ng'omukulembeze ye bwe yali agenda omugulira essuuti n'engoye zonna ayambala essaati egi era kyekifaananyi kifuluma. Bagezaako kigeza okikoza okibulukusa okikoza ki okyeditinga okulaga ensi nti omukulu waali mulamu nnyo tetwagala musirwaze bantu. Constitution ya Uganda etegeeza nti omukulu yenna aba akulembera eggwanga wadde olw'ombukyamu bannayuganda bakuvunaanyizibwako ebitundu 10 ku buli 10 okumanya obulamu bw'obuwooli era batosobola buvunaanyizibwa abo nga Windows ziyiise obuvunaanyizibwa mu ssemateeka o speaker wa parliament yabatwala obuvunaanyizibwa obwo okuba nti addukanya eggwanga kubanga toli fit wonna wali Yosef Tubasira mutano wa Karekezi. Kati essaawa zino mulimu kubuzaabuza amawulire muga information enfu muteekayo video eziri edited ebifaananyi biri edited omusajja tava mu ssaati yemu bukyanga tutandika omubuuza gyali essaati emu gy'ayambala gy'obeera ti mu closet ayinamu olugoye lumu n'empale emu n'ebifo ebyenjawulo byonna biri. Kati ekikulu kikino njagala mwetegereze nnyo video ezigenda okufuluma. Yosef Tubasira mutano wa Karekezi by all means akantu kano kagwamu nnaku z'omwezi walina okuddira okutubuulira either batwongerayo oba tusumulula wekagwiramu wano. Bw'anajja nga azze live tujja mutegeera nti yeyo omutuufu. Bw'anaaba tazze live mwegendereze nnyo video zibagenda okugatta. Bayinza okugenda buli video yonna gy'azaabeeramu ebbanga lyonna ne bazigattagatta okugyamu message egenda otuukira n'olunaku olwennyini. Nkiddamu mwegendereze nnyo olunaku lwanaga nti agenda kujja live okugulawo oba okwongerayo video engeri gye bayinza okukwata video. Omanyi waliwo apps ezisobola okuba nti omuntu bakuleeta ekifaananyi kyo nekyogera ebigambo omuntu byandiyagadde awulire nga byogera mu ddoboozi ly'ogwe kennyini ekyo bakisobola okukikola era nga badde bakikola. Kati mwegendereze nnyo olunaku lwanajja okuggulawo oba okwongezaayo. Tugenda babuli twatadde bakafulu baffe bonna bonna bali ku international level okutandika okumontalinga video ezigenda okufuluma ku lunaku olwo kubanga ebula ennaku zizo ntono nnyo tezikyawula nnaku wadde 12 tezikyawula ziringa 11 12 ezibula yaleyo kajje. Kati njagala mwetegereze nnyo video mwetegereze nnyo sound mwetegereze nnyo gesture mwetegereze nnyo body language mwetegereze nnyo enfaanana n'ebigo byagenda okwogera oba bituuka n'olunaku lwaba agenda okwogereramu. Ekyo kigenda balaga bulijjo kye tubagamba nti waliwo ekibuuzo ng'ate tebasobola tuwa ansa kubanga wali omukkati wabula muliro. Kati kampuni z'amawulire muleke kusirula kuba nategeddeko naffe information mulimu kukola edit okuddamu okweditinga video ez'enjawulo musobole okujjamu message eyinza okujja ku lunaku olwo. The fact is n'abakola bukubirire nnyo okulaba nti omusajja ono yayiika Windows bagezaako ku updatinga Windows ze ne information ginasembye ofuna endaga nti ekirwadde ekimbala embirizi kiganya okukorespondinga n'eddagala erimukubibwa kubanga omusajja ekituufu yaweddeyo era kyovola nti waliwo akasattiyo amagye galemedde mu kibuga ensozi bakeera kupikako magye nga n'olw'emutundo otogera essaawa zino bataddeyo ddaddi taki nnamba emutundo kuba emutundo waliyo emundu zirwasa mayinja abasirikale bayitirivu nnyo bagumbye emutundu eyo ne ku bbomu lwange essaawa zino waliwo deployment y'amaanyi simanyi kigenda maaso yensonga lwaki diversions nyingi nnyo bwe weebuuze lwaki ono omusajja yakulanga ensawo ya pamba omutali mukka yabeera mu mawulire essaawa zino kati yatwala buli kimu yatwala bayimbi yatwala biki kubanga baagala kukipinga mawulire gabe nga gava ku musajja oli okumukavalinga. Kati njagala okunaku lwagenda okujja TV radio stations yonna kimupulani nga tukimanyi bulungi nnyo mwasasuddwa ssente naye kambabuli naku z'ababbi zibeeraana tujja kumanya nti kino kituufu oba si kituufu era tujja kibulira public. Ekirala temugeza ne kabatanda ne musindika omuntu atali ye kubanga mwatandise okukola akakodyo muvuga convoy ne mugijja Entebbe
ne mujingize ekibuga muino omuntu gomutaddewo takyasona kwekyusa atudde bwati kasitata yake enkofiira nesiba mask nga atudde gwe tumanyi mutabani wa Karekezi ayagala nnyo obutaala ate muzukulu wa Karekezi kimwasoso okulanga muza tukimanyi muzukulu wa Karekezi tatula ku drivers side atula ku co-pilot side kwatula kati mukoleso ne muteko drivers side ekyo no twakitegedde muli mukubuza abuze gwanga muzukulu wa Karekezi njagala jalamu obutaala tasobola kutula na mala kilometers 2 nga atudde bwati yewunzise bwati tekisoboka kitegeeza mwina kye mufuma but tebitukwatako fe tulinza ku proving ansi nti muvuge eggwanga mu bukyamu kuba eggwanga lifugibwa Janet Lwabwogo Salimu Sale kubanga n'oliye omuvubuka ne yali ku question mark gyali njagala omuvubuka oyo banga proving anti gyali naye ali bulungi nnyo kubanga ddame nyingi nyo zibatuleetera naye mwamukozeemu ddame esobola okujja ne presentinga bweba omusajja gwe mmanyi nti asobola okwogera n'akube nebinyenje ne ziyiika njagala otukolere ekintu kimukulu olunaku lw'onojja okupresentinga ngamba gwe Muhoozi Kanyarugaba jango okole live broadcast ng'oggyeko enkofiira oggyeko ne mask jangu kuba kati oli muduumizi mulamba jangu okole live ng'oggyeko enkofiira yo tukumanyi features ezikuliko oggyeko ne mask bwagenze mu barakise zombo ngwaga nti gyoli walemezaako mask n'enkofiira ate nga abasirikale bonna bakwetolodde baggyeko magazini abasirikale bamwete mbeesiga kyekyagenda maaso awo tetugenda kulwawo buli omu yetegereze mulyoke mulinde bulungi nnyo mulyoke mutegere biki ebigenda maaso awo nno nvuddewo ngenze ku nsonga endala nga bwe nabagamba bannayuganda nti gavumenti y'omupumbesi Dr. Mutani wa Karekezi erina ebigendera byabyo mutajja kutegeera okujjako nga bimaze batuukako bwe twogerera essaawa zino amasomero gakamala emyaka 2 nga tegafunctioninga mu Ssenyiga 19 bananyini masomero gana gasinga obungi bali bewola ssente mu banka ate nga banka muzimeza abaana baame kati jo amawulire gafulumanga amasomero 10 gagenda gateekeddwa katale okutundibwa naye nga amasomero gana gasinga obungi gali mu kitundu ekya Buganda mujjukira nabagamba nti strategy y'abaana abasajja yakusaanyawo education system mu Uganda naye nga omutima gwa Uganda guli mu Buganda amasomero gano agali mu kutundibwa be bantu abakwata ensimbi zaabwe ne bainvestinga mu ggula ettaka ne bewola ssente okuzimbako ebizimbe nga basubira ne bagenda kufuna abaana okujja amasomero gano okujja ssente zaabwe bamaze emyaka 2 tebakola n'essaazi ebibuzo bya P7 byafulumye era amasomero gali mu kuwandiika abaana ne banaatandika ddi basobole okusasula ssente tekisoboka kati akawulire ke babakoze kaakano already amasomero 10 mu Buganda wakati gali ku nnyondo banka zigenda gatunda n'ebiwandiiko byayise dda banyini bo bali mu kaba twahanga entulege mu kino kitegeeza ki bananyini banka zino era bibantu abali mu State House jukira nti bw'oba weewoze obukadde nga 4 sente zino oba weewoze akawumbi kamu sente zino bazikubisaamu emirundi n'emirundi ogenda okweka nga bakubanja sente nyingi ngenda basomera amasomero gano amatonotono agali mu kutundibwa essaawa zino naye mugenda kutya sente ze bagabanja naye nga gano amasomero bagatunda bennyini bagenda ogeeguza kubanga balina ebyapa mu banka ate amasomero gano bageetaaga nga bulijjo essomero lisooka baliyita liri Nsangi era Central Region bali banja obuwumbi 2 obw'ensimbi za Uganda essomero ly'oku baliyita Bweyogerere Primary School for sale liri ku square meters 3,000 bali banja obuwumbi 3 essomero ly'oku baliyita Seta Kindergarten Primary School liri ku acres 3 liri mu Central Region e Buganda liri ku square meters oba liri ku square meters 2,500 ziri ku square meters 254 munya oba square biwat ziri 254 SQM bali banja obuwumbi 3 oyo tasobola zisasula kuliko Wakiso Nkowe Hoima Road Primary School liri ku acres 2.5 liri mu Central bali banja obuwumbi 3.5 agensobodde basomera ku masomero 10 gonna gali mu Buganda era nga galindiriddwa okutundibwa kitegeeza ki education system bamaze dda ogikuba oluku mutwe nga bweri enteekateeka yaabwe namutayiika mulyoke mutegere kye bategeeza okuba nti education system bagenda gitta ensonga esembayo ndyoke empe ku kigulalu gye tugende ku nsonga eyatulese olwaleero omukulu Muhwezi mulabyeko ono nga yakwasaganya enteekateeka ey'Abannayuganda okuba nti abayingiza mu Banyarwanda banne okujja bafumbiza ekintu kino bakikoledde emyaka 35
ne mu video wedde nakibagambye asayiniza endagaano ne kampuni ya Russia okuba nti emmotoka zonna ezitambula ziteekebwamu obuuma obuzirondoola okuba nti gavumenti esobola okumanya muntu kiwaali gwe baba bagadde. Ekintu kino nakibagamba nti bagenda kikola era kampuni bagiwadde contract naye mbu tesasudde wadde ensimbi n'emu no gavumenti mbu tetaddemu wadde ensimbi n'emu. Tukimanyi bulungi nnyo nti bano abasajja okumanya babbi baana ne kampuni naye gye baali baleeta ne bagiwa amataka mu Buganda nga bapimirako emmotoka obulamu bwayo